Honorable Bua, you're an amazing person. Good job. I told you all I needed was a number. And you gave me the number. I have done your work. Ebyo byebimu ku bigambo Speaker wa Parliament ya Uganda Triple A biyayogera ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno Parliament bwe yali eyise etteeka erya Protection of Sovereignty Bill. Basipiika abakyala abakulembeddeko mu Parliament yawo bazze booleka eryanyi obuyinza obusukkiridde ng'era bakakasa bakama baabwe nti ewatali ffe mwe mwandibadde temuli nawo. Speaker Anita Among ng'ayongera okuwanika ebbango n'okulaga amaanyi n'obuyinza eri babaka banne n'ensi okutwaliza awamu. Oyinza okugamba nti bino yasoose okubeera ng'abikola. Wulira ku maanyi aga Rebecca Alintwala Kadaga. Nalabye bwadde ogamba banna aba NRM ngobaga nti bannayinza mu nnonde nze nayisaawo kino oba oli awo singa saali mukubiriza president teyandi emyaka gyandibadde giwagamira yebatagerera kubeera ku ballot paper singa kati asiba migugu singa ddeyo bakitula singa kati asiba migugu singa tewali speaker singa kati asiba migugu okyenyumirizaamu. What happened? It happened. Now what? Chagwa, let's do other things. Bannayuganda abalowooza nti nno mwabayisa kulitalaba obagamba ki? Balina omukisa ogenda mu kooti nesalawo so ebyangwadde don't go back to history. Let's move forward. Mama siwe kiri. No, kakati twakikola ne batwala mu kooti nesalawo netukisa ebyavaamu. So okyagala genda kwa appeal. Waweddeyo singa kibaawo omulundi omulala wandizeemu n'okikolera n'okubiza Parliament ekiyisa ekyo bite tubite. Let's move forward. Don't go around it nakani kwetula mu past. Tuli ku STV gye byaggwera ng'anyiga maziga ng'akolima akolimira Anita Among nga bw'ayagala omulivula mu kifo. Naye newankubadde ng'ono yaliwo ne bamusenza luti ne bamusindika ewatali yadde katiibwa. Bino bigambo bye ntwala omukisa guno okutegeeza nti ne Speaker Anita Among aliwo mukadde kano teyafunamu kyakuyiga. Bino bye bimu ku ebyo byagamba babaka banne. Honorable members, can everybody get out? Honorable Zake, go. All of you go out. I'm the only one supposed to remain here. Menya, Goretti, go away. Stop disturbing my age. Goretti, get out. Abazungu bagamba what goes around mujja kukyemalirayo. Olunaku olwaleero wabaddewo omukolo ogw'okulayira kwa General Yoweri Kaguta Tibahabulwa Museveni. Bano bombi bamuweereza Rebecca Kadaga ne Triple A. Mu kumuweereza waliwo ebifaananyi ebivuddeyo. Ekifaananyi kino kibadde kya Speaker Anita Among waliwo omwagalwa we omukulu amanyiddwa nga Engineer Moses Magogo. Ono ye CDF w'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba. Bw'otunuulira ekifaananyi ekyo kikugamba ki? Bw'otunuulira ekifaananyi ekyo kikugamba ki? Eno abadde ku mukolo bannayuganda ne batugamba nti abadde mu olugoye lwokka nga luzitowa miliyoni 32. Kakati mu mboozi gye tuwolekedde egenda kusinziira ku kifaananyi ekyo ky'olengedde ne CDF. Nga tetunaba na kutuuka ku mboozi, njagala oyogeze ekifaananyi ekibaddewo ne CDF. Babadde ku mukolo ng'eno ab'ekibiina ekya PLU ekya Patriotic League of Uganda balangirira nti baggyeeyo obuwagizi bwabwe ku Anita Among ne Tayebwa
Anita Among yamyuka tayebwa mu parliament. Kakati tutandise okulaba ku bubonero. Tutandise okulaba ku bubonero. Era ababisomera ewala bagamba Anita Among mugobe wajjo. Bakoze ne press conference namba. Mwenna mubadde mukimanyi. Abadde adduka ewa CDF, bwadduka ewa General Salim Musale, nga bwakuuta n'akadingidi okulaba ng'asigala nga speaker wa parliament. We twogerera ababitunuulira ewala bagamba nti Anita Among giwunye. Kakati tugenda kusima lugendo, tugenda kutunuulira biki oba oliawo ebiyinza okuvaako obuzibu. So Sekulaga Kadaga nti ye yagwa dda mu kawunyemu ne bamutuuza ebbali kweyita kyeyalowooza nti kyali nga takiri. Kakati waliwo eyamaliriza parliament ng'alaga yabadde n'obuyinza obusembayo. Si kulwanga naye avaamu n'agamba singa saalinze etteeka eryo teryandiyise. Bakulu bagamba nedda, tugenda kutuukayo. Nzikiriza nkolemu bwe nti katono nnyo nzije emboozi eno tugyogere. Extravagance, okwonoona ensimbi y'omuwomusolo, okwejalabya, okugula ebyokwewunda n'ebyo ebirabika nga bisusse ku bakulu nga bannayuganda byabatabula dda omutwe bye tuzze okutunuulira. Kankole bwe nti. DPTV Uganda, Dawn People Television. Weewaawo mbaanirizaako bassebo ne bannyabo yonna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala. Bino tebinnaggwa, tukomyewo nate. Omulimo twagupatana okakasa nti tubaweereza. Video nja kusaba ogimpeere like, eyakatwegattako genda maaso n'okubeera ng'ate osubscribinga. Tukomyewo ne episode endala ku Speaker Anita Among. Amazima gali nti ababitunuulira nga babiva mu ange ez'enjawulo bagamba nti kandibanga kawedde mudda. Amaanyi ameemanye. Weewaawo byonna tugenda beera nga tubitunuulira. Zikiriza nsooke nkutegeeze nti tutambula ne Sheikh Ashraf, omusomi ate era omulombi wa dduwa. Munoonyeko gwe ayina ebizibu eby'enjawulo asobole okubeera ng'ate akuyamba. Ku nnamba y'essimu gy'olaba ku screen yo esembyayo 711. Munoonyeko muganda wange gwe ssebo ne nnyabo mu ebyo ebikutaataaganya akuyambe. Nzikiriza era nkutegeeze ku baganda baffe abandiga Construction Solutions bakugamba nti basangibwa Lweza okuliraana Nikan Resort Hotel. Ku nnamba y'essimu esembyayo 222 bakubireko bakuyambe mu ebyo biweetaaga okubeera ng'omanya ku nsonga ez'okuzimba oleme kubeera ng'ate obbibwa mukwano gwange. Twolekedde ebigambo. Tugenda kutandika n'ebimu ku ebyo ebifudde Speaker Parliament famous ddala ng'oggyeko eri mu House wabula eno mu bulamu bwo bwa bulijjo. Wiiki ewedde emmotoka Rolls Royce yakola amawulire oluvannyuma lw'olupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor okuvaayo ne lufulumya nti emmotoka eno yawemmenta oba sipiika yamulyako ensimbi za Uganda biliyoni 4.3. Z'ensimbi sipiika ezigambibwa nti yazikukwata mu mpeke, bw'atyo n'ayingizaawo mashini empya okwawukana ku banne abazze babeerawo. Yayogeza bangi obwama. Si ffeffekka baamufuna mpola oba ab'owansi, wabula n'abakulu waggulu. Okuli General Muhoozi Kainyerugaba yavaayo n'akulubuuta ku kibanja kye ekya X n'agamba nti ndi mutabani wa taata wange okumala emyaka 5. Situulangako mu mmotoka efaanana bw'etyo. Wadde kitange sirowooza nti yali agituddemu. Ebigambo ebyaleka nga buli munnayuganda yeebuuza nti sipiika wano ayinawo omulimo. Wadde yakola nnyo, yakola n'amaanyi okusobola okulaba nga adda ku bwa sipiika era ng'ensimbi mpitirivu ezaayiika okuva mu nsawo ye okufuna ekifo ku kakiiko aka SEEK
okubeera national vice chairman woman bagiyita batya national woman vice chairman wa NRM ng'ajjawo Rebecca Kadaga bagamba nti ebifo bino byonna yabitobera kutuuka wano katugende mu maaso. General Muhoozi yayongerako n'agamba nti gavumenti eno twagikwatanga ekimu ku ebyo bye tutunuulidde kwe kulaba nga bannayuganda tebabbibwa era nga tukuuma emirembe mu bo n'enguzi nga tugiyimiriza. Ebigambo bino yabyogera oluvannyuma lwa tweet eyo ey'okuba nga tatuulanga mu mmotoka. Era abatunuulizi ne tugamba nti wandibeera nga sipiika ku luno yandizaalirwa leenya. Byonna nga bigenda mu maaso, nzikiriza nkujjukize nti eyo si emmotoka gy'ayina. Sipiika ayina emmotoka emanyiddwa nga Mercedes Benz. Ayina emmotoka emanyiddwa nga Mercedes Benz. Eyo olugero lwayo nalwo luwanvu. Zajja bbiri mu ggwanga. Era emu yajjanga ya sipiika wa Parliament, endala nga ya mumyuka we Thomas Tayebwa. Ne zirinnya kuno ku ttaka lya Uganda ku nsimbi za Uganda obuwumbi 2,500. Ndowooza zaatuukako ne mu 8 bwe mba nga seerabidde. Abantu bangi baavaayo vumirira nti extravagance esusse mu Parliament. Ebintu ebitalina makulu abakulu babisimbyeko nnyo essira. Era ne batandika okuvaayo okugamba nti wandibaddewo abatunuulira n'okulondoola ensimbi eyonoonebwa mu Parliament. Anti bwe batandika okulondoola kampuni eyaleeta emmotoka zino nga bw'obala kampuni yonna teweza yadde miliyoni 2, naye mbu gavumenti yagitikka omulimu ogw'okuleeta emmotoka za buwumbi 2,500 awo wakati. Enteekateeka zino nti zaalimu Kapitaani Michael Mukula n'abantu abalala. Tuveeyo. Sipiika wa Parliament gye buvuddeko yanveiringa amaka ge oba enju ye multi-billion kizimbe. Era bw'atyo n'akulumula ababaka bonna kumpi aba NRM n'abo aba opposition oba abeefuula aba opposition ne bagenda okwerolera ku maka amatiribona kumpi State House. Era abantu ne bava ne bagamba amaanyi ng'aleese mangi, abakulu bino babyagala. Bino byonna ng'avaayo abirage bakama be basanyuka. Bino byonna ng'avaayo abyoleka ensi yo nsanyufu. Era ne bagamba nti tali mu kuwa mukisa IGG kutandika kubalirya na kutunuulira nsimbi zino mu kukyalo ono azijjawa. Eyo ne tuvaayo. Tuba tukyali awo n'anveiringa eddwaliro oba essomero erisomesa abasawo. Mulino Mwami Museveni kennyini ye yajja okuliggulawo. Era nga yalituuma Bukedea Erethe what? Yes, Bukedea Teaching Hospital. Mu ddwaliro lino n'alyoka ateekamu ward nga mulimu Natasha ward, Muhoozi ward n'amannya amalala okuva mu First Family. Abantu ne bagamba kino nga kyalenga nga kisusse, naye okuteeka amannya gano mu waadi zino kimutaasa. Byonna nga tugenda mu maaso n'okubeera nga tubitunuulira. Abakulu nga bajja bamonetalinga, bajja batunuulira era balondoola. Ne wajjawo ekiboozi nti omukyalo ono yali yeegwanyiza entebe ennene ey'eggwanga. Era mbu abakulu baali bakitegeddeko nti ono ayina ssente empitirivu n'amaanyi mangi mu Parliament kw'ossa ne munda mu kibiina kya NRM. Abakulu baali bakitegeddeko. Era mu kukitegeerako ne bagamba katumuse kasiriso nabanyumizaako ku mboozi eya meeting eyatuula ey'akafubo eyali ekubirizibwa Alhaji Moses Kigongo nga bamuneminze nga political accident mu NRM. Era waliwo enteekateeka
nti tugenda tuuka mu kalulu ka 2026 ng'ono takyayina maanyi nga bamuyenjebudde. Omukyalo ono bino byonna bibadde byogerwa nti yeegwanyiza entebe ennene ey'eggwanga, yeegwanyiza kino, yeegwanyiza kiri ng'abiwulira. Okutuuka jjo ly'abalamu bwe yavuddeyo n'asambajja ebigambo bino n'agamba nti ntaye kikafuuwe, siyina ntebe ginnoonya, ababyogera tebalina byakkola. Agamba nti ye asembayo n'okubeera mu byobufuzi mu 2031. Agamba tadda agenda kubeera nga yeewummulira. Kakati newankubadde ng'ebyobufuzi agamba akoma 2031, eno njagala ogiwulire. Wano we tuli mu 2026 ayagala okubeera sipiika wa paalamenti. Wano wabaddewo okulya n'okkomba essuwaani, wabaddewo vaawo mpitewo. Vaawo mpitewo ono ng'ali wakati we ne Nobert Mao. Amaanyi mu Uganda ffenna tusobola oteebereza we gava. Bw'oba tolina mukono gwa General Yoweri Kaguta Museveni, weetaaga omukono gwa General Salim Saleh. Bw'oba tolina mukono gwa General Salim Saleh, mwana wattu weetaaga ogwa CDF. Newankubadde CDF mukadde kano bwe gabeera mu mateeka tavunaanyizibwa kwenyigira mu byabufuzi kubanga munnamagye ajjudde. Naye ebyo bikyukamu mu Uganda. Oyo asalawo kinene. Byonna ebyo mbigamba General Muhoozi Amongo waliwo wonna ojja kutuwako ndowooza katambi ako nga yeegaana okubeera nga ajja okwesimbawo. Soko katuwe. Very, very clear today. I have heard a section of people out there speaking. I don't want to call it rubbish, but it is rubbish. That Honorable Anita in the 2031 wants to stand for presidency. I want to tell the Ugandans, even where I am now, I have overachieved. I have overachieved. I did not expect to be there, and I am saying 2031, I am retiring from active politics. If my brother is standing or anybody that the President Museveni shows me support, that is the person I will support. This nonsense of saying Anita wants to be a president is total nonsense. Ebigambo yabyegaana era n'agamba ababyogera bonna bye boogera tebabitegeera. Sipiika Anita Amongo ng'ayongera maaso n'okukakasa mukama we General Yoweri Kaguta Museveni yagamba mbu ye buli kyabadde ayagala General Museveni amusapootinze mu buli kimu kye yandibadde yeetaaga era talina kirowoozo kyesimbawo. However, tuzze tulaba Smile wakati we n'abakungu ab'enjawulo okugeza nga General Muhoozi Kainerugaba, tuzze tubalaba nga basinkana on several occasions ne bintu ebirala eby'enjawulo. Era tumulabyeko ne General Salim Saleh, bangi ne babigeresa nti yagenze kubeera nga yeekuutira akadingidi ku bwa sipiika. Oluvannyuma lw'okitegeera nti ne Nobert Mao amuli bize amusimbako njabala. Kakati ng'oggyeko ekifaananyi eky'essanyu ekyo, waliwo ekifaananyi ekikubiddwa leero. Mikwano gyange tugenda kwekkaanya ekifaananyi kino. Kino ekifaananyi ne press conference ekoleddwa aba PLU, David Kabanda ebigambo byatugambye bye bitutuusizza ku mboozi ya leero. Look, wekkaanya ekifaananyi ekyo. This is Right Honorable AA oba Triple A Anita Amongo. Oli ye mwami we Engineer Moses Magogo, President ow'omuzannyo gw'omupiira munda mu nnyaffe Uganda. Ate ayimiridde wano anekaanekanye mu kyambalo ekya Foster General ye General Muhoozi Kainerugaba. Abantu abamu bakkiriza nti General Muhoozi
asalawo ebintu bingi mu ggwanga lino. Ankiddemu abantu abamu bakigeresa era bakakasa nti General Muhoozi asalawo ebintu bingi mu ggwanga. Ayagala okutegeera obuzito bwe, njagala otunuulira abantu abawangula ebifo ku bubaka bwa paalamenti ne baminisita ababadde mu kisanja kino ekiwedde nga tebamukkiririzaamu. Abamu bakolayidinze, abalala ne bategeera we bagwa ne bagamba bwe tutakola na mwana ono ebintu biyinza okukaluba. Abamu bakkiriza lwampaka n'emitima gyabwe tekinnaba bukaala, naye batandise okukkiriza nti ono bw'oba takutaddeeko mukono togenda funa kifo. Mu kifaananyi ekyo otunuulira sipiika wa paalamenti nga abadde ayina by'agamba CDF. CDF nga fokasi ye eri walala. Bwe wekkaanya Engineer Moses Magogo adde agaba omusajja atatufaako ono. Waali naye ebirowoozo biri walala. Bannayuganda batandise okutambula nga bagamba owaaye tebanga empiki etandise okuva mu ngalo za sipiika Anita Among. Tebanga empiki etandise okuseetuka ng'eva mu ngalo za sipiika Anita Among. Ng'abasajja bulijjo bamulaba naye nga bamussa kasiriso. N'agula kino n'agula kiri, n'agula kino n'agula kiri. Mu ssaga ezaaliwo ku March to Parliament, ku buli bw'enguzi obwali bugenda mu maaso, waliwo abaafulumya olugoye nga bagamba nti Sipiika Anita Among olugoye olwo lwali wakati wa $16,000,000 bwe mba seerabidde mujja kunzijukiza. $16,000,000 ku 14, 13 around there. Era ne kizuulibwa mbu engoye yali azigula mu Royal Family ya Bungereza weegula. Era baasinziira ku ebyo okumuteekako envumbo sanctions. Kakati leero nga tuli mu kulayira, w'olabye ekifaananyi ekyo wabadde anekaanekanye, kaakati engoye zajjiddemu, abaana batandise okutuwa bwino ku ngoye zino. Era nga nsoose okulaba abadde Dr. Daniel Kawuma. Dr. Daniel Kawuma yakulira NUP Diaspora Chapter ng'ataddeyo olugoye olwo. Mikwano gyange, olugoye luno lutuuse lutya okwogeza bannayuganda obwama? Wano we tugenda okubeera nga tutunuulira. Lutuuse lutya okubeera nga lwogeza bannayuganda obwama? Bamaze ne balukusunsulira ne bagamba nti Sipiika wa Paalamenti ya Uganda Honorable Anita Among akakasizza abantu nti mukyala mukozi nnyo, bw'alabikidde mu kyambalo eky'ebbeeyi okukamala. Era ku mukolo ogw'okulayiza General Yoweri Kaguta Museveni mu kisaawe e Kololo abadde ayambadde olugoye olwa Oscar de Lelenta olwa kyenvu. Olwakubiddwamu ebimuli bya pasileni, ebya pasileni nga lulabikidde mu ngeri ey'omuwendo ennyo. Olugoye luno lwaka lubalirirwamu obukadde bwa Uganda obusukka mu 25. Obukadde 25 mu emitwalo 62,700. Ate ekizibaawo giyite jaketi nakyo kibalirirwamu obukadde bwa Uganda obusukka mu 19. Bino byombi bw'obigatta wamu omuwendo gwonna gusukka mu bukadde bwa Uganda 45. Obukadde 45 mu emitwalo 33,100. Nakutteko ka kalikyuleeta wano
nenjagala mbalemu nga bw'oba obalidde ku $1 wano ewaka e Uganda $360,000 obeera mu $31,000,000 n'ezigwamu. Naye bw'oba obalidde ku $37,000 kozi mbadde ncekinga nga ziri $37,000.26 obudde buno dola mu Uganda bwetyo bwegula. Nga bw'okwata $8,679 ezigambibwa mbu olugoye luno lwe zigula $8,679 ne dola mu Uganda bwegula $37,000.26 ofuna $1,263,952 ne points 54. Okiwulidde? Twambala lugoyo, in fact olugoye omukyala nga bw'omulabaawo okusinziira ku bannayuganda yemboozi eri ku mutimbagano. Nze siri mutunzi wa ngoye, simanyi na bbeeyi yaazo, wabula nkuwa okusinziira ku basobodde okukola okunoonyereza ku lugoye. Now bw'obeera nga gwe gavumenti, nga gwe General Muhoozi agamba ensi nti oyagala kulwanyisa buli bwanguzi, otandika okwebuuza ebibuuzo, sente omukyala azijjawa? Ebintu byonna byayiringa nga bya bbeeyi bisukka, otandika okwebuuza. N'ogamba mu gavumenti eno ono tulina okusooka tumuwummuze ebbali. Era njagala tusooke tufune omukyala gwe bayita Agatha Atuhaire bwe yabadde ku podcast emu gye bayita Agora, yavuddeyo n'agamba nti akavarinze Parliament okumala emyaka, n'ebbanga lyakavaringidde Parliament, omuntu gwe yasooka okufunamu nga mwangu yali ndowooza Kiggundu. Bw'avaayo ne waddamu omukyala amanyiddwa nga Rebecca Kadaga, Parliament yatandika okukalubamu. Kadaga n'ayambusa ku miwendo naye nga giri awo. Agatha Atuhaire agamba ebbanga ly'amaze mu Parliament nga gikavalinga talabangako muntu ali extravagant nga Speaker Anita Amongo. Era bino bye tubawadde emabega eby'emmotoka biki mwanattu eno hobby ye. Tusooke tuwulirize akatambi ka Agatha Atuhaire kaddakiika 4 yabadde ku Agora. Mukutu ogwo kwe guli ku YouTube. Musobola onnoonya vidiyo eyo namba ne mugirabako. Katusooke tugifune. Like I've said, I started covering Parliament the first term of Kadaga as Speaker. No, when the term of second as Speaker was ending, that was the 8th Parliament. It was ending, so I saw a bit of secondary, and then Kadaga came. Now, when Kadaga became Speaker, it was very easy to notice the difference. The air was different. If Kadaga is coming in your chest from the corridors and whatever, secondary would come and enter the lifts with us. Like, he was very cool and whatever. So Kadaga things started being different. Then there were very many stories about tribalism, how Basoga were the ones everywhere. Even when she's traveling, she prefers to. Then there were also issues of a bit of increasing the budget of Parliament to cater mostly for increase the salaries of MPs, which is one thing that maybe you can say is a loophole in the law, because the Parliament is given the powers to allocate. They even determine their own pay. So then we thought that Kadaga was being very extravagant, but also a bit, showing off a lot of power at that time.
when Among came, Slander in when Augustus. Among came, I think it was like because remember Among in the first year she wasn't the speaker really, but she was de facto speaker because Njagala owulirize omukazi agambye nti yali alowooza nti Rebecca Kadaga ali extravagant naye Amongo bwe yajja when Amongo came njagala owulirize nnyo wano otegeere why bino byonna bye twogedde tubiyiseemu then kituwe ki kye tugendako. Olanya fell ill immediately after he's elected speaker. But even before he fell ill, this woman was the one calling the shots already and saying, okay, well, let's renovate our offices. Because for her, you give it to her. She's like so cunning. She will not say, I want this. She will say, no, I and the speaker need this. And Olanya would follow. I think in like 6 months of the 12th Parliament, I said, I need to give Kadaga a public, I really owe her a public apology. Because if you thought that she was bad, then you have seen. There's nothing that for me, no word I know that describes Among in terms of her excesses, in terms of how much money she has stolen, in terms of her impunity. I do not know, because I can start you from the moment she becomes deputy speaker. She refuses the cars that were there. She said she cannot, because now remember Olanya was already deputy speaker, so he was supposed to move with his own cars to that speakership office. For her, she said that she cannot drive cars that were driven by Kadaga. It doesn't matter if those cars were like 2 months old. She wanted condition, yes. new cars. Up to now, if you know, she refused to go to the 6th row where the speaker was sitting. She just So what does she's the one who sits on the 5th floor. so did they create like a new office or she switched? Yeah, I think where there was a deputy, that's where she stayed even when she became speaker. But it was always like the speaker is on the higher floor and the deputy. Why? Because she didn't want to go to I don't know, but or? everything she would demand. I mean, she went against the norms of how Parliament was run. Many people that were working in that Parliament for a long time, they found it hard to work with her. Like Bigambo bya Agatha Atuhaire. Nabadde ndaba that interview. Nga bagamba nti sente nkumu na nkumu ezibbibwa mu Parliament. Naye speaker bwe yajja ebintu bingi byakyuka mu Parliament. Ebintu bingi byakyuka mu Parliament. Expenses ne zambuka. In fact, mu mboozi ya Agatha eyo naawulidde nga nti ba speaker yatuula ku bukiiko obwa Parliament yabeera omukulu. So be basalawo ne ssente mmeka ze balina okufuna. Emirundi mingi bw'aba asalawo bagenda babiri, ye ne deputy we okusalawo. Era Agatha agamba nti oba oli awo buyinza awo bwandikendeezeddwako akatonotono. Naawo katuveeyo. Tujja ku bigambo Agatha byayogedde. Olowooza PLU tukulaze ekifaananyi kya ekibadde ku kulayira. Then tukutuusa ku PLU kikyeyogedde. Tujje olabe oba obuyinza weebuli wano oba omukyala bandiba bamukubye ekikono ng'alina kuddayo ayiye ebintu bipya. Njagala tusooke tufune ebigambo bya David Kabanda.
Patriotic League of Uganda nga bwe yali esazeewo nti Right Honorable Anita Mong ne Right Honorable Thomas Tayewa ku bifo byabwe ekyowa speaker obumukubiriza w'olukiiko n'omumyuka we ensonga eyo nga PLU ekisazizaamu era tekikyalinga bwe kyali ensonga eyo kubiri obukulembeze bwa Patriotic League of Uganda bukubiriza abaka ba parliament bonna kulindira bulindaala mu kaseera akatali kawala ba candidates ababiri President Yoweri Kaguta Museveni bagenda okubawa era General Muhoozi Kainerugaba n'abasaba nti abo be babawagira eyokusatu bwe mbadde mu mboozi nga nzije emabega nkugambyeko nti General Muhoozi asalawo kinene era nkugambye nzijukira bulungi nti nkugambye nti n'ababaka abasinga bakkiririza mu kibiina kya PL aba NRM abasinga obungi bali eno mu PLU era gye bakkiririza kubanga bo bakkiriza nti transition eri mu kukolebwa ng'obuyinza buva ku taata budda mu mwana kyova olaba Kabanda akugamba nti bamemba ba parliament mwenna akugambye ntya transition bo mu NRM n'aba PLU balaba nga transition ekolebwa obuyinza okuva ku taata bugende ku mwana bw'owulira nga bagamba ababaka ba parliament mulinde General Museveni kyagenda okubeera nga asalawo ku bantu ababiri ye banaalonda bawithdrawinze obuwagizi bwabwe sapooti yaabwe okuva ku Amongo ne Tayebwa kakati bwe tumala okufuna ebigambo bya PLU nga mmaze okulaga amaanyi wa gye gava nga gava ewa General Salim Musale gava ewa Mwami Museveni gava ewa General Muhoozi naye nga bano abantu bonna bw'obanga owuliriza Speaker Anita Amongo abadde nga afuba obbakakasa abadde nga alwana okukuuka ejjembe okukakasa bano abantu nti nze nsobola obbakolera buli kimu nsobola okwewaayo nsobola okuyiwawo omubiri nsobola obbateerawo buli ekisoboka n'ebyo ebitasoboka nsobola obbifuula ebisoboka bino yabirayira kabaga ka General Muhoozi Kainerugaba era njagala nkutegeeze kabaga ako yali kabaga ewaali muganda wa Mwami Amos in fact Toyota General Muhoozi teyaliiwo kyokka gwavuganya naye yaliyo Nobert Mao ye yali kabaga okuli omukulu kino nakyo olina okukitegeera nga yakamala okgenda wa General Salim Musale omukyala Amongo bafune akatunda ebyo twabibalaga ne Nobert Mao yagendayo kyokka era njakala ojjukire mu kalulu ka DP aba DP baali beekalakaasa nga bagamba tetusobola kubeera na musajja nga bwe twabadde tugenda mu kalulu kaffe yadduse n'agenda wa General Salim Musale n'amuwa amaanyi General Salim Musale we yali ayogera ku Nobert Mao in fact Nobert Mao we yali ayogera ku nkolaganaye ne General Salim Musale yakugamba nti ono abadde mukwano gwange n'abaako n'omusajja gwakuwa ensonga lwaki baakwataganye ojjukira nti Nobert Mao NRM yamusindikako okuteeseganya oba okubeera mediator wakati wa ensonga za Joseph Kony ne gavumenti ya Uganda olowooza oyo omuntu baamwerabira obadde okimanyi ti yaliko mediator nga negotiatinga ku side ya gavumenti nga abayeekera ba Joseph Kony balekerawo bayimirize olutalo olwali mu mambuka gwolowooza oyo gavumenti eyinza omwerabira on top of that
Mao byayogera ffe abali eno abaali bamusuubiramu ffe tulaba ebyekisiru, but ku saidi ya gavumenti Mao alyokke gye bali. Kakati bino byonna bw'omala okubeera ng'obiwulidde era obitegedde kituleeta ku lutalo. Jjukira Anita Among akakasa kuva mu paalamenti gye twatandikidde, akakasa bakamaabe nti ndi mulungi, nsobola. Naye wonna Mao talina wakubira nduulu ne bamuwa invitation ku mikolo. Ankujjukize nti lwe baali ekyankwanzi, General Museveni ye yayita Nobert Mao ku invitation ye. Bwe babadde Kololo olunaku olwaliyo mu kulayira, Nobert Mao bamuyise mu bagenyi abakulu. Kino kikusindikira sigino ki? Njagala tusooke tulabe. Bwe twali ekyankwanzi, Speaker Among ng'ayimiridde mu maaso ga mukama we mbumpimpi kitaabwe General Museveni yabaako ebigambo byasindika okulaga Nobert Mao nti owaaye gw'oli mugenyi. Bw'obeera mugenyi baako wookoma, olina okukoma mu ddiiro, toyingira kisenge. Njagala tufune ebigambo bye. We do cooperate with different political parties, but the cooperation does not mean that if we are cooperating, you come up to my bedroom. Okay? You remain in the compound. You don't come up to the bedroom. And I am saying, you don't come to the bedroom. The bedroom this time around is the speakership. You cannot cooperate to the tune of the speakership. So in that case, some were asking us what do we wear on our swearing in. You go with your uniform. You are saying, should we come and be sworn in with the Ebigambo ebyo yabyogera bagenze kyankwanzi mu retreat eyatwala ennaku 9 nga bali eyo babaako bye bawaanyisiganya. Bagenda okuva eyo nga buli omu amatama geesika olw'essanyu, naye nga lw'ebigambo ebigenze nga tebiwoomedde bamu. Mwami Museveni n'abasuubiza obukadde 100, ekyo kyali kireeguula ku matama gaabwe era nga kibaleeta akaseko. Olwava ne basooka babasimbayo 2, kale ne 8 nga balina okifuna leeta era bakirinze. Naye mu maaso ga mwami Museveni n'abantu abamu tebaasanyukira Among kye yakola okulumba Nobert Mao. Empalana n'aziteeka mu lujjudde, tekyabasanyusa. Bw'otunuulya Nabbanja emimwa yaginyiga mu nyizi. Nobert Mao bwe bamubuuza alina statement gye yakola gye ndowooza nti emala eggobe mu kibya. Njagala otuwe Nobert Mao ku lunaku olwo. I was actually shocked to see the holder of such a dignified office going to the gutters. First and foremost, I'm a guest of the national chairman of the NRM. I'm not an intruder. True, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. Now, to make a statement that for Nobert Mao, who is a leader of the Democratic Party and who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs of the Republic of Uganda, to aspire to be Speaker of Parliament amounts to intruding or trespassing in the NRM bedroom. Surely that is beneath the dignity of someone who holds the high office of Speaker. The head of the family knows who invites. Actually, when I was young, there are many times I was forced to leave my bed for visitors. Yet I was the child of the home. In our society, guests are highly respected, and anybody who insults a guest insults the host. So anybody who insults me
who was being invited by the president, who is also the national chairman of the NRM, is basically insulting the president of Uganda. It was actually atenga mazima kitegeeza Amongo yalaba mukama we General Museveni mukamwa kubanga Museveni yayita Mau teyeetwalayo Mau kugambye suwa NRM ne balina written cooperation agreement ey'okukolera awamu. Bino byonna bw'obigatta bikuleeta ku kigambo kye tusobola okusembyayo nti kandibanga kaweddemu. Kale ku bye tuzze twogera gwe kikyolowooza? Ku bye tuzze twogera byonna kiki kyolowooza? Kale mwagala tusukkewo wano? Tetujja sukkawo. Njagala kubebaza mwenna betutambudde nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga tugoberedde era tusiima nnyo tusiimira ddala. Yenze Sajjime mukutu gwa DPTV Uganda, mbadde ne Morgan Kulenzi era yabadde ku mapeesa. Katonda omulungi ow'ekisa abatukuumire. Tusinkane mu mboozi eddako mubeere bulungi mweraba.